njagala n'olwekyo okuteeka Honorable Akol ku notice nti singa tajja mu lujjudde najjawo ebigambo ebyo bye yanjwetekako mu ssaawa 48 zokka, singa takikola ngenda kwekubira enduulu mu kooti. Katemba atali musasulire kati yeeyongedde mu nsonga z'etteeka ly'okuggyako ku myaka. Nanti kati Robert Kafeero Ssekitoleko ng'ono ye yali anjula mu Paalamenti akombye kwerima, naawe omubaka Anthony Ariko akiikirira Kira County mu Amuru District ennaku 2 zokka okumwetondera kw'ebyo byayise samwasamwa be yamwogerako gye buvuddeko nti yawa ababaka enguzi akakadde kamu akasente za Uganda n'akasawo ka sukaali kuwagira ekiteeso kye eky'okuggyako ku myaka ekiri mu Paalamenti. Tuvudde ku kuteesa omulamwa gw'etteeka lyengezaawo okuleeta ebbago. Akati tuli mu kuteesa kasawo ka sukaali n'akakadde k'ensimbi. Nze ndowooza ekyo kiteeka eggwanga lyaffe wansi. Bino ebyogerwa wano birabibwa mu nsi yonna. Zinadde Boston nga mbigoberera bulungi. Akati laba ekifaananyi ab'ebweru kye bafuna ku Paalamenti ya Uganda lwa mubaka omu Honorable Akol ow'Ekiraak. Nze gwe simanyi na kumanya. Honorable Akol nze simumanyi, laba omuteeka awo n'omutuuza awo nyinza okulemerera omulaba. N'ekifaananyi kye nakifuna juzi nga mukyala wange ampeereza aka WhatsApp message n'aŋŋamba nti waliwo omubaka akwonoona naye wuuno, namugaa mukuba ekifaananyi ompeereze mulabe nga simumanyi. Wabula Ssekitoleko yeeganye bimwogerwako nti bagezaako kumusiiga nziro olwo batatanye erinnya lye kw'ossa n'okwagala okujja bannayuganda ku mulamwa. Olunaku olwo lwonna nalumala wano. Ekyo kikulaga nti ebigambo ebyogerwa omubaka Honorable Akol owa Kiraak North mu Amuru District owa FDC, ebigambo ebyo bijweteke. Ansibako matugambuzi kundi sango. Ebigambo ebyo si bituufu. Ekigendererwa ky'ebigambo ebyo kuntiisatiisa na kunnemesa kuleeta kiteeso kiri nga bwe njagala okukiteesa. Era wano wasinziridde n'ategeeza nti wadde ng'obulamu bwe buli mu matigga okuva eri abantu abatategerekeka, yeekubira dde enduulu eri poliisi emuwadde obukuumi obumala. Nafuna okutiisibwatisibwa, obumeseji bw'amasimu ne bujja, ne bannange bonna abo nga bajja mu nkuubo ne bansisinkana bagezaako kunsika ebitogi. Njagala okubategeeza olunaku lwe nali nina okuteeka ekiteeso kino mu Paalamenti baali bansuubiza okumpamba to kidnap, naye amawulire ne ganguwa ne gatuuka. Kakati bwe neekubira enduulu mu security ya Paalamenti ne bampa abakugu mu bya security. Era nze nasanyuka nnyo olunaku lwe najja wano. Singa mwandaba nga bantuusa awo mwalowoozezza waliwo Prime Minister gwe balonze nga temumanyi. Wabula yeerayiridde okufaafaagana ne babaka banne abamutiisatiisa kw'ossa n'okubulumbagana mu nkuubo za Paalamenti, nga bano mulimu Robert Mugume akiikirira Rukungiri Municipality ne Nandala Mafaabi bagamba nti basusse bwe bandikomye. Bano abaninze mu nkuubo era ne luli Honorable Nandala naddayo ne mugamba. Mwamulaba nga ngoberera ayagala okunsika ekitogi, naddayo ne mugamba nti Honorable Nandala ekyo kye wakoze tokiddamu kubanga kooli kikola nja kuviira mu kikonde fulula biswa. Ekyo nakimugamba. Ali nagambye n'omulala bamuyita Roland Mugume. Honorable Roland Mugume yansanga ewa Kiraak ntereza empapula era ngende okumuvinga ku luno nga tewali kizibu. N'atandika okwekyanga. Tubale tumanyi tukuyinamu essuubi ly'amaanyi, tulowooza oli muntu waffe, tutegedde oli mulabe waffe. Sibeerangako mukwano gwa Roland Mugume. Ebbago ly'etteeka erireese akanyamberege lyayanjulibwa mu Paalamenti ennaku z'omwezi 23 omwezi oguwedde, era nga ligendererwamu okuggyako ku myaka gy'abakozi ba gavumenti, wadde nga bangi balowooza nti lyagala kuggyako ku myaka gya mukulembeze wa ggwanga. Stephen Tugargayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.